الحمد لله خير الأنام المحمود سبحانه وتعالى عبدا على الدوام، حث عباده المؤمنين بالمحبة والوئام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه محمد بن عبد الله، أفضل من صلى وصام وطاف بالبيت الحرام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المؤمنون، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala, alina amatendo Allah subhanahu wa ta'ala amajjuvu agatalimbuka endevu. Yasinzibwa Allah olubeerera, era yatulagira Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga tumusinza. Yakuutira abaddu be mu Qur'ani y'ekitiibwa, n'abakuutira ennyo okubeera nga baagalana awamu n'okuyunga eŋŋanda. Nkakasa nti Allah yasinzibwa mu byonna ebiriwo, era byonna ebisinzibwa ebitaliye bisinzibwa mu bukyamu. Tumusaba Allah sookusaasira n'emirembe bidde eri Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nabbi w'omulembe guno, era nga ye nabbi w'enkomerero etagenda kubeerayo nabbi mulala yenna. Naamira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala, nga tukola emirimu emirungi eginatuusa amaaso ga Allah, nga Allah atusiimye. Era mbakubiriza ebirowoozo byaffe byonna n'okwetegeka n'enniya ennungi tubiteeke mu kwaniriza omwezi ogwa Ramadani okuguyingira, okukoleramu emirimu emirungi eginatutuusa mu maaso ga Allah, nga Allah atusiimye. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa: hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa ama absarahum. Mu khutuba yaffe eno y'olwaleero njagala njogere ku bulungi obuli mu kuyunga oluganda awamu n'ensonga eziviirako abantu b'eŋŋanda okubeera nga beetemaatema nga beeyawula. Allah ategeeza mu Qur'ani ey'ekitiibwa, Allah aga nti hal asaytum in tawallaytum, bwe mutwe bwe musazeewo okuba amateeka ga Allah emabega n'embeera nga mugavaako, an tufsidu fil ard, mubeere mu nsi muno nga mwonoona, wa tuqatti'u arhamakum, mutuuke ne ku ddaala erikutulawo eŋŋanda. Allah bwe yali ayogera ku bantu abakutulawo eŋŋanda mu ayo mu Allah yagaa nti ulaika alladhina la'anahumullah, abantu abo Allah yabassaako ekikolimo, yabagoba mu kusaasira kwe. Fa asammahum wa ama absarahum, n'abafuula bakiggala abatawulira mateeka ge, n'abafuula bamuzibe abatalaba kitangaala Allah kye yassa. Baganda bange Abasiraamu, oluganda kikulu. Oluganda mwova family, ab'eŋŋanda zo batwale nga kikulu, kubanga okuyunga oluganda min awjabil wajibat wa min a'zamil qurbat, ku bimu ebyobwetteeka by'oteekeddwa okutuukiriza nga si kyakyeyagalire, kuzimu ku ibaada ennene ezisembeza omuddu mu maaso ga Allah kubeera ng'ayunga oluganda. Ensonga y'okuyunga eŋŋanda tuzitwale nga nkulu,
faqad rattaba Allahu subhanahu wa ta'ala al-ajru al-azim. Allah yateeka empeera ennene. Allah n'ateeka kuyingiza omuntu ejjana yenna ayunga oluganda. Kitegeeza ekintu Allah kyataddeko empeera nnene kirina okuba nga kirina ebikisoomooza. Ebyo ebisoomooza wakati waffe n'ab'eŋŋanda Allah byatukubiriza okubeera nga buli muntu agumiikiriza munne. Era Allah byatulagira okubeera nga tuyunga wakati w'eŋŋanda zaffe. Kyova olaba Allah yateekako empeera ennene. Okuyunga oluganda Allah yakuteekako empeera ya kuyingira jjana. Ezimu ku ibaada ezikyasinza okuba nga nzibu eri abakkiriza. Kizibu okusanga famire ng'abantu tebaliimu kwetemaatema, kwesosolaŋŋana, ng'abantu tebaliimu kubeera nga beekutulawo. Naye ibaada eno Allah gye yatulagira okuyunga eriko empeera nnene, yeetaaga obugumiikiriza obunene ennyo, yeetaaga okwerekereza, yeetaaga okusonyiwa. Ebisinza okutukyalenjinga mu nsi muno be bantu obutaagala kusonyiwa. Oli n'abeera nga ye bw'atyo bw'atambula obulamu, obutaagala kwerekereza akantu akatono n'ayagala kafuuka akanene emyaka n'emyaka. Naye mujjukire ng'era mbajjukiza nti oluganda Allah ye yatulagira okubeera nga tuluyunga. Ekisinga okwewuunyisa, nze naawe tetulinaayo choice nga Allah yagituwa, omuntu yeerondera famire mwateekeddwa okuva. Eyo choice ya Allah ye yasalawo Allah akujje mu bantu abo ng'ayisa mu musaayi gwabo. Kati baganda bo bonna mu mbeera efaanagana etya, wangaala nabo bayunge bayise bulungi, sonyiwa kkosezza, weerekereze ku ebyo byolaba ebiyinza okubatabula. Kubanga oluganda tetulinaako choice nti njagala nve mu famire ya gundi, nti njagala mbeere nga nze nzaalibwa mu famire ya gundi. Allah ye yatulondera effamire ffenna mwe tuva. Era Allah n'atulagira okubeera nga tuyunga oluganda. Mu'minuhum wa kafiruhum, kababeere nga abooluganda lwo basiraamu oba si basiraamu. Asma bintu Abu Bakari radiyallahu anha, Allah assa okusaasira gyali era amusiime, maama we teyali musiraamu. Fakadimati ummiha, maama we najja n'amukyalira. Asima kyava agenda yeebuze ku Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, n'amugamba nti kadimatu ummi ilayya, maama wange anzijidde. Afa asiluha, muyunge. Wakanati ummuha mushrika, maama we teyali musiraamu. Naye Nabbi yamugamba nti awsiluha awsilu bi ummik. Nabbi yamugamba nti yunga oyo ye maama wo. Kitegeeza ensonga y'oluganda nsonga si ya muzannyo, newankubadde famire mwova nga si abantu basiraamu. Bayunge, kolagana nabyo ku ebyo ebisobola okukusembeza eri Allah, okujjako ebyo ebikusembeza mu kubeera ng'ojooga Allah. Naye be b'eŋŋanda zo obakoleko ddaawo, obeere nabo wangale nabo. Kubanga Allah subhanahu wa ta'ala kutuuka okutulaga nti zimu ku nsonga eziviiriddeko ab'eŋŋanda okubeera nga tebayunze eŋŋanda zaabwe bwe bumu ku bwonoonefu obusaasaana mu nsi n'okubuza baraka n'okusaasira kwa Allah. Kyava Allah tegeeza mu Qur'ani y'ekitiibwa, wa abudullah, banange musinze Allah, mumwawule Allah, wala tushiriku bihi shay'a, Allah temugattikangako ekintu kyonna. Wa bilwalidaini ihsana, Allah n'atugamba nti muyise bulungi abazadde ababazaala, kabeere musiraamu kabeere nga si musiraamu. Wa bilwalidaini ihsana, taatawo ne maama wo batwale nga bankizo, oba bakkiriza oba si bakkiriza, longoosa gye bali. Allah yazzaako n'agamba nti wabidhil qurba, muyise bulungi ab'eŋŋanda. Olwaleero abantu babadde ki ku b'eŋŋanda zaabwe? N'obasanga nga bali ku TV, oli akwatiddemu n'ejjambiya. N'obasanga nga tebategeeragana, oli ayogerera munne amafuutiike, ebigambo eby'obusago ebitaliiyo.
n'ofundikira ng'obuuza nti abo baluganda olinaga nti maama y'omu taata y'omu naye nga tebalima kambugu. Nera Allah bwatugamba nti wabidhil kurba wadhil kurba walyatama walmasakini wabini sabil, mulongoose nnyo eri ab'eŋŋanda zammwe. Nabbi sallallahu alayhi wasallam tuba kubanga tuli bakkiriza muwulize hadisi eno, tuba kubanga twali bakkiriza ddala. Hadisi eno yali badde tukanga buli kiseera emitima. Hadisi ya Abi Huraira, Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba tu'radu a'malu ibn adam kulla yawmin khamis, emirimu gy'omwana Adamu janjulibwa mu maaso ga Allah buli lunaku olwokuna oba buli kiro ekikeesa olwokutaano. Ne Nabbi yagamba nti fala tukbalu amalu qati'ir rahmi, emirimu gy'oyo asangiddwa ng'akutulawo oluganda ne baganda be Allah tagikkiriza. Tetusaagadde tutunulire emyaka gyayita, tunulire olwaleero mu wiiki eno gye tulimu, owange gwe akyakutulawo oluganda. Ebyemabega kale weenenye Allah akusonyiwe, naye mu wiiki eno gye tulimu gwakutulawo oluganda. Agamba baganda busaagala kumanya baŋŋanda, simanyirwa baŋŋanda, ab'eŋŋanda bantama. Bwe kibanga emirimu gyaffe Allah agitwala buli lunaku buli kiro ekyolwokuna, egyo gyo gyatwaliddwa jjo naddala mwezi guno gutulimu ogwa Shaabani. Allah mwasitulire emirimu gyaffe ng'abantu, bwe gyanjulibwa mu maaso ga Allah egyo gyo gyayanjuddwa. Naye Nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti kullu amal ibn adam au tu'radu a'malu bani adam, emirimu gy'abaana Adamu Allah bagimwanjuliza mu maaso ge ne bagimulaga buli lunaku olwokuna. Naga nti illa qati'ir rahmi, okujjako omuntu akutulawo oluganda. Baganda bange tuddeyo wansi twejjemu amampaati, twejjemu olunkulu, twejjemu okusosolaŋŋana, tuyunge abantu b'eŋŋanda zaffe. Teri wano mu masijidi asobola kubuuza baani ab'eŋŋanda zange, buli omu amanyi oluganda lwe. Yunga ab'eŋŋanda, gwe bategeeza okuyungawo oluganda lwo y'oyo akwekutulako, y'oyo akwekutulako gwe bagamba oyungagane, so oyo gwe mutambula nga mussa kimu, oyo talina mutawaana. Naye ono gwolaba oyo asula nga teyeebase ku lulwo, oyo gwolaba oyo akwogerera nti wamuyoola ebigere mu mwatwala ssente zaabwe, oyo gwe bagamba oyunge. Nabbi sallallahu alayhi wasallam hadisi endala, hadisi ya Abi Musa yagamba nti thalathatun, abantu babika bisatu la yadkhuluna aljanna, tebagenda kuyingira jjana. Yagamba asookera ddala mudminul khamri, omuntu lujuuju mu kunywa omwenge. Omuntu bw'abeera nga mujuuju mu kunywa omwenge, Nabbi yamuteekamu abo abatagenda kuyingira jjana. Owokubiri, Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba nti wa qati'ur rahmi, n'omuntu akutulawo oluganda. Be bawulira nze saagala kumanya baŋŋanda, seemanyiiza baŋŋanda, tebalina kye bannyambye. Oyagala bakuyambe ki? Bakutuuse ku levo ki? Naye Nabbi yagamba nti qati'ur rahmi, omuntu akutulawo oluganda. Oyinza nno kuba olukutulawo ng'otambuza lugambo mu b'eŋŋanda nga gw'ofuuse ensonga. Oyinza okuba olukutulawo nga waleeta amayembe mu kika n'ofuuka ensonga ekutulawo banno. Abamu tuleeta abakyala ne tubawasa ab'empisa envundu ne bakutulawo eŋŋanda zaffe, ate ne tuwuliriza abakyala kye batugamba. Naye Nabbi yagamba nti thalathatun, abantu babika bisatu la yadkhuluna aljanna, tebagenda kuyingira jjana. Mudminul khamr, omuntu lujuuju mu kunywa omwenge, kubanga era abasiraamu gye bali abanywa omwenge. Ne mu Ramadani eno gye tulaga ojja kulaba nga mulimu abaleebaleeba abatomera ebisenge. Owokubiri, Nabbi sallallahu alayhi wasallam gwe yagamba nti qati'ur rahmi, omuntu akutulawo oluganda.
abakyala abo mulaba bannyinaffe bakutula eŋŋanda lw'abasajja. Muganda waafunye omusajja n'amwekutulako. Abamu agende wa mukulu we n'amwagalira musajja we. Oluganda ne lusasika. Naye nabbi yagamba tagenda kuyingira jjana. Owokusatu nabbi gwe yagamba nti wa musaddiku sihiri, omuntu akakasa eddogo. Tuli wano nga tuli mu famire nga tuli baŋŋanda. Abamu bali mu kulagaŋŋana bannaabwe. Oli n'aloga muganda we, oli n'aleeta eddogo mu famire. Naye nabbi abantu abo babika bisatu njagala otunulemu mu famire yo tebaliimu. Famire yo bw'ogitunuulira bw'oti temuliimu anywa mwenge, temuliimu akutulawo Luganda, temuliimu bakakasiza mu ddogo. Ebika ebyo si byakuyingira jjana nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa nti abantu ba miteeko esatu mwaba batagenda kuyingira jjana mwe muli kategorize ez'essatu. Naye kyenjagaddemu ekikulu wano poyinti ennene, qati'u rahmi, ye muntu akutulawo Oluganda. Baganda bange twewala ensonga zonna ezitutuusa okukutulawo ab'eŋŋanda zaffe. Ab'eŋŋanda tulina ebizibu, ab'eŋŋanda balina ebizibu, ab'eŋŋanda balina eŋŋambo, ab'eŋŋanda tebasiima, abasinga obungi naye bayunge. Ekyo Allah kyatwagaliza kuba yatutonda. Ala ya'lam man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir. Mulowooza Allah yatutonda tamanyi? Tugenda mwezi ogwa Ramadani wali badde osonyiwa ab'eŋŋanda zo. Osanga abagagga bagaba ku mizikiti emiceere, ne batikkula obuwunga, ne batikkula eŋŋaano, butto, fuso n'esimba, omuzikiti ne gusanyuka. Naye ng'ab'eŋŋanda ze bakaaba bayaggayaga. Oli n'aweerera abaana abalala ab'ebbali. Naye nga mu famire mulimu abatasoma. Wallahi weerera abantu ba famire yo. Bwe baba tebali kugasa ggwe, balisitula famire yo neeyogerebwako. Baliyamba abaana bo, kale baliyamba abazzukulu bo, kale balifuula famire yammwe okuba eya waggulu. Naye osanga abantu nga tebateeka mu bantu ba famire zaabwe ssente. Baana baliyo tebasoma, baana baliyo tebambala, omugagga ali mu famire, ssente azigaba bbali, saddaaka gy'osaddaakidde abantu aba famire abooluganda, sadakatun, Allah agikubisizaamu emirundi egi, ebalibwa nti sadaka wasila, ate Allah n'akubalako nti oyunza Oluganda. Omuntu yenna akutulawo Oluganda, Allah naye amukutulawo. Allah amukutulawo n'okusaasira kwe. Man wasala rahmi, yenna ayunga Oluganda, wasalahu Allah, naawe Allah akuyunga n'okusaasira kwe. Waman qata'a rahmi qata'ahu Allah, yenna akutulawo Oluganda, naawe Allah kutulawo. Okuyunga Oluganda kuleeta baraka. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba nti man ahabba, yenna ayagala ayyubsata Allahu lahu fi rizqihi, Allah agaziye ebyenfuna bye, wa ayyunsa'a lahu fi atharihi, Allah yinjiwaze emaali, Allah yagamba nti falyasil, wa yunsa'a lahu fi atharihi, Allah muwe obuwangaazi obulungi, falyasil rahma, Allah yagamba nti, Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ayunga Oluganda. Baganda bange abasiraamu, okuyunga Oluganda kuleeta baraka. Mu bimu ebizibu ebitweŋŋanga bye tugenda okukaaba nabyo olubeerera nga buli kiseera tebikendera, twava ku ŋŋanda. Zino olwaleero azaabu ze mulaba mu dduniya, olwaleero ebizibu emulengera mu nsi ebitakoma, twava ku dduniya, abantu tebaagala kumanya. N'osanga abantu nga beesosolanga ekibasosoza amabeere. Oyo maama si yamuzaala, naye nga taata wammwe ali omu. Baganda bange abasiraamu abali wano n'abatali wano, abawuliriza message eno, Oluganda tebaluyungira ku mabeere, Oluganda baluyungira ku taata, so si bbeere. Osanga abaana nga beesosola lwa bbeere, kitaabwe yalina abakazi babiri nga tebategeeragana. Abo si baana ba maama. Abaana ba maama oyo step mother waffe batuyoola ebigere, batuloga,
naffe twali badde bagagga naye obugagga bwaffe bwonna beba bulina. Waliyo mu ntegeka za Allah ng'atematema ebyobugagga? Mu ntegeka za Allah ng'atematema ebyobugagga? Ani ateekeddwa okubeera omugagga? Ani ateekeddwa okubeera omwavu? Waliyo ku mmeeza? Osooka ogaye nti baganda baabamaama oli baabatwalako ebyenfuna, baabayoola ebigere. Gwe gwe bayoola oba oli luddawa? Abantu okubeera nga buli kiseera gwe bakuyoola buyoozi. Tulaba nga oliko ekizibu mu ntegeerayo. Ekiyunga abaana abeera taata, gye bayita enduli. Bano abakyala matabi, enduli eno ye taata. Abasajja abali wano abasiraamu, Allah bawadde famire ezirina poligame. Baganda bange mbalengera betutera okuwoowa nammwe, nga ffe tubawoowa noga ntwala haki ya kusatu. Fuba nnyo mu nsi muno oveemu ng'oyunza abaana. Bw'otooyunge baana bo kubeera wamu, kumanyagana, kutegeeragana, kutegeera nti ono taata, ono maama yazaala ono, ojja kubolesa ekizibu ku nsi bw'oliva ku nsi kuno. Muyunge abaana bategeeragane nti ba Luganda. Teekawo enkolagana, connection wakati w'abaana bo mu bakyala ab'enjawulo. Naye Allah subhanahu wa ta'ala atulagira tuyunge eŋŋanda zaffe. Bagambye nti Oluganda lulimu emikisa, Oluganda luyinjiwaza emmaali. Naye buli we tutayunga Luganda, opposite y'ebyo bye bitugwako. Olaba tukaaba buli kiseera ebizibu, tukaaba obwavu, famire zaffe buli kiseera ziri awo, buli kiseera kulwanagana. Buli we bakuŋŋaana awamu, hatta bazze na kuziika ku kijja, ne bavaawo nga bayomba, ne bavaawo nga munne akwatidde munne ejjambiya, ne bavaawo ng'oli tayagala kutunula ku munne. Lwaki? Ng'ate tuli ba Luganda. Tuyunge Oluganda. Allah kyava tugaa nti wa abudullah, bani musinze Allah, wala tushiriku bihi shay'a. Allah temugezanga ne mumugattikako ekintu kyonna. Wa bilwalidaini ihsana, mulongoose eri abazadde ababazaala. Wa dhil kurba, n'eri abantu b'eŋŋanda zammwe. Wekyekingemu ennongoosa eri ab'Oluganda ogirongoosezza otya? Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maliza ne hadisi eno khutuba esooka, yagamba Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, omuntu yenna akkiriza Allah, nakkiriza olunaku olw'enkomerero nti agenda kubalibwa, ajja kuyimira mu maaso ga Allah. Nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam, faliyasilu rahima, ayunga Oluganda. Okuyunga Oluganda bye bimu ebikakasa nti oli mukkiriza era omanyi nti Allah agenda kukubala. Yafundikira hadisi eyo Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ng'agamba nti man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, era akkiriza Allah n'olunaku olw'enkomerero, faliyakul khaira aw liyasmut, ayogerenga ebigambo ebirungi. Lwaki Nabbi yagatta hadisi eyo ku y'Oluganda? Abamu tetugitegeera bulungi, naye Nabbi yagamba nti faliyakul khaira aw liyasmut. Oluvannyuma lw'okwogera okuyunga Oluganda, ab'Oluganda emubeeranga ne baganda bamwe mwogere ebigambo ebirungi. Aw liyasmut, tolina by'osobola kwogera ku baŋŋanda zo, sirika abantu boogera ebigambo ebibi ku b'eŋŋanda zaabwe. Oyo yeeraga sente mugenyi, mulogo, abba bubbi. Faliyakul khaira, yogeranga ebigambo ebirungi ku b'eŋŋanda zammwe, mwogerenga ebigambo ebirungi wakati mu b'Oluganda. Aw liyasmut, oli agenda nayimirira mu famire wakati, oba bakuŋŋaanye bali mu famire bazze kuziika oba ku mukolo, naga nti baaba Soibu yatuloga, baaba Mutebi yaleeta amayembe, mukazi wa baaba gundi wasenga gundi yatuloga. Gwe atali mulogo wategeera ddi we baloga? Gwe era atalogangako otegeera ani akuloga? Okumanya naawe era ekikusumbuwa ddogo, okusobola okumanya nti baaba gundi senga gundi yatuloga, kitegeeza naye watambula n'omanya ne bakulagula nti gundi alabika abaloga. Bannange ab'Oluganda,
twogerenge ebigambo ebirungi. Bw'obanga tobirina bigambo by'osobola kwogera ku baŋŋanda zo, nabbi yatuwa amagezi kusirika. Asirika teyejjusa. Naye ebimu ebisinza okukyankalanya wakati w'eŋŋanda zaffe bigambo, olulimi. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwa okuyunga eŋŋanda zaffe, atuyingiza omwezi ogwa Ramadan ng'obutali butebenkevu wakati w'eŋŋanda zaffe tumaze okubujjawo. Tumwegayirira Allah subhanahu wa ta'ala atuyambeko ab'eŋŋanda zaffe baweere emitima basobole okutegeera nti tuli baluganda. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو البر وهو التواب الكريم. الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. bagana baga abasiramu ziramu okubakuutira okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumusaba Allah sokusasira n'emirembe ebidde nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Khutuba yaffe eno mu mwezi guno ogwa Shaaban nga tugenda okuyingira omwezi ogwa Ramadan, njagadde nnyo tunulire kuzimu ku ibada ennene nga ibada ey'okuyunga oluganda. Eviirako n'emirimu gyaffe nga tetuyungagana, okubeera nga Allah tejanjulizibwa mu maaso ge. Ojja kusiiba ebisiibo sawumu ekulume, naye ng'ensonga lwaki Allah takkiriza mirimu gyo, kusiibako, swalazo, kusaddaakako, kubeera nga toyunze luganda. Oluganda okuluyunga kikulu. Bw'abanga nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagaa nti thalathatun la yadkhuluna aljanna, bantu babika bisatu tebagenda kuyingira jjana: mudmirul khamri, omuntu mulujuuju mu kunywa omwenge; wa qati'ur rahmi, omuntu atulawo oluganda; wa musaddiqu bisihri, omuntu abeeraawo ng'akakasiza mu ddogo nga ye mwatambulira. Abo nabbi yakakasa mu hadisi alladhi rawahu Imamu Ahmad, yagamba nti tebagenda kuyingira jjana. Bani ffenna twagala ejjana. Muzimu ku nsonga ezigenda okutuyingiza ejjana, kuyunga luganda, tuyunga oluganda. Nga mmaliriza khutuba eno ey'ekitiibwa, nsonga ki eziviirako abooluganda obutategeeragana? N'obalaba nga tebali makambugu, nsonga ki? Min asbaabu qati'atu rahmi, nsonga ki ezituleetera okubeera nga tukutulaŋŋana nga tetwagalana nga abooluganda? Nsonga esookera ddala aljahlu biddiini, abantu obutamanya ddiini busiraamu kyetegeeza. Tuba kubanga twali tumanyi, ng'omanyi obusiraamu waali badde toteekawo mbeera yonna ekkutula ku waluganda lwo. Nabbi otuuka ogamba nti kullu a'maalu ibnu adam tu'radu yawmul khamis, emirimu gy'omwana Adamu gyanjulibwa buli lunaku oba buli kiro olunaku olwokuna, illa qati'ur rahmi, naye oyo asangiddwa nga alina obutategeeragana ne muganda we tegitwalibwa. Allah agizzaayo n'abagaba basooke bategeeragane. Waliwo famire emu gye twalimu nga baluganda babiri bamaze emyaka egisukka mu 2 nga tebategeeragana. Netubayita okubeera nga bategeeragana, tubazza emitima. Naye omu bwe twamusomera hadisi eyo yagaa nti newe siwuliriza bya muganda wange, nze ani afiirwa emirimu gyange? Okubeera nga Allah tegitwala olw'obutategeeragana na muganda wange. Naga nti musonyiye newankubadde nga nze ndi mu nsobi. Bameka abafaanana bwe batyo? Naye ate njagala nkujjukizeyo era omuteeko gw'abooluganda abaasomebwa hadisi eyo yennyini nga ndi wano ku mimbali, ne bamugamba nti nabbi yagamba emirimu gy'omwana Adamu tegitwalibwa mu maaso ga Allah bw'asangibwa nga ne muganda we tebategeeragana. Nagamba oba Allah tagitwala, agiragireka awo. La ilaha illallah. Bantu bafadde ki? Olaba aljahlu biddiini,
njogera ebigambo bino weekyekinge. Tunula mu famire yo, leka kutunulira nze ayogera. Famire ye eyimiridde etya? Ebitusumbuwa bingi mu famire, naye omuntu waviiramu statement bwetu, wallahi ndi mujjuma yagamba oba tebagitwala gigira gibeeraawo. Gundi yankosa, olwanyonyola ku muganda yankosa. Nino tumugamba nti nabbi yagamba, nagamba oba tebagitwala gira gibeeraawo. Bone tusanga obuzibu, oyo oyinza kwogera ki ekiyinza okuddirira? Mu bimu ebituviiriddeko okutulawo Oluganda, aljahlu biddiin, abantu obutabeera ku busiraamu. Ekyokubiri, alhasadu, ensaalwa n'entondo. Omuntu wo famire Allah bw'amuwa ebitendo bibiri, n'amuwa ensaalwa n'entondo, aba muzibu. Bw'alyengera ku banne Allah basukkulumizza, n'ayogera ebigambo biti ebifukumuka ng'enkuba. Sente mugenyi, tezibeemazaamu. Naffe Allah alituwa, twakalaba. Gw'osoose okuba ne sente. Ebigambo biva mu bantu nga baganda bo, taata omu, maama omu, oba mu famire oba nga jjajja wammwe yabagatta. Ensaalwa n'entondo, mulimu omuntu mu famire nga wa ntondo nnyo. Buli kyogira bw'oti akikoze olw'okuba ndi mwavu, ampiseeko olw'okuba sirina ssente. Ate twakalaba maama abagagga ate avudde e Kampala. Omuntu buli wabeera n'entondo mu famire aba muzibu. Kiringa era famire Allah okubagezesa, n'omuntu alina ebitendo bibiri mu famire kasita abeeramu, ye famire erina kubeera ng'esasika. Kasita Allah abagezesa n'omugagga atategeera busiraamu, aba muzibu. Buli kyomugamba eky'obusiraamu yakulembeza ssente. Mulimu abantu Allah batadde mu nsi muno nga bo tebaagala kuwulira busiraamu kye bugamba, bo batunulidde ssente zaabwe. N'omugamba Allah yagamba, nabbi yagamba, kimukusumbola kuba oli mwavu, oyogeza bwavu. Niwe omugamba nti munaye bino muni tetusimetinga bijja, naga olinako sente mmeka? Oli munaku ne sente zigula seminti, tosobola kusimentinga ntaana. Abantu abategeera boogera, ate oleeta ddiini. Kati omuntu mu famire okubeeramu ng'alina sente ate nga jahiru biddiini, ng'eddiini tagimanyi, aba muzibu. Kibaga nti aljahlu biddiini, omuntu bw'abeera mu famire nga takulembeza busiraamu, baneemukkiriza abantu abali mu famire obusiraamu butukulembere. Eyo nsonga namba 2 gyenviriddeko ebagamba nti abantu obutamanya busiraamu, obutamanya ddiini. Ensonga ey'okubiri gyembagambye nti ensaalwa ebeera nnyo mu b'eŋŋanda. Lwaki okwatibwa munne ensaalwa? Allah yasalawo abeere kyali. Ne bw'onoozimba omutima, ne bw'onojja ebiyengeyenge, ne bw'onooyogera ebifaanana bitya, Allah yasazeewo abeere ekyo kyali. Allahumma la mania lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Allah yasazeewo. Niyo genda okulaba omuntu ayogerera munne amafuukule kulw'okubanga Allah amusukkulumizza ku ddaala, eitha asomye, eitha alina emmaali, n'afubutuka ebigambo. Obwo busente bwe bubawaga bujja kubaggwako. Sente mugenyi, weeragira bwereere. Ebyo bigambo bifubutuka mu Buganda, onoowulira ng'ayogera statement ezo, omutwe ne gukutabuka. Ensonga ekutula mu b'eŋŋanda. Abooluganda abali wano, mukendeeze ensaalwa, mwejjeemu ensaalwa ku b'eŋŋanda zammwe. Ensonga endala, taakhiru kismatul mirathi, okukeereya okugaba emmaali ey'obusika. Buli we tukeerewa mu kugaba emmaali ey'obusika erekeddwa taata. Emmaali eri mu famire
kasiteekereyesebwa okugabibwa mu shariya etabula ab'eŋŋanda ne batandika okwesosolaŋŋana ne bagirwanira. Taakhiru kismatul mirath, kukeereya kugaba bya busika. Taata wammwe bw'afanga mugabe emaali, ku budde bukyali. Emaali ekutula mu b'eŋŋanda ddala, ate teriiyo muntu alekebwawo ng'ateekeddwa okusikira emaali emumale. Kitammwe abaddewo ng'agikola nga temumala, abalisewo muli abiri, kati neebamala etya mu abiri? Abaddewo taata wammwe nga temumala nga ye omuntu. Era kyova olaba bulijjo akola n'akola kiri n'akola kiri n'akola kiri, kubanga temumala. Kati abalese 18 mwagala gigabana, musuubire neebamala. Niyo ogenda okulaba oli ajjiddeyo muganda we Jambiya, amugudde mu bulaga amutuga, abamu bagigaanira n'alemera ku kibanja. Bannaye ab'eŋŋanda, mugabenga emaali y'obusika nga bukyali. Abateekeddwa gifuna bajja kutuuka okufa. Abaana bammwe ono eyafa gwe bayita jjajja batuuka ojjagala. Mwalabye gataliiko nfuufu ennaku ezo, abaana abakutte ssenga waabwe nga bamugamba tulage ebibanja by'abakitaffe, naye nga bamukutte ssenga mukazi mukulu, bamuwalaŋŋanya yiikanya agende ng'abalambuza ettaka lyali liyitawa, naye nga bagenda bamukutte bwe bati mu bbanga, naakutta amagulu naakutta emikono. Tulambuuze yiika zaffe ezaali wano, ezaali ez'abakitaffe, tubonaabona Kampala, lwaki temugaba ttaka? Naye nga baga nti ssenga ono aliremedde. Kati mukazi wattu baamukwata ne bamukwata emikono n'amagulu nga bagenda bamwetolooza yiika nnya abalage nti yali eyita wano waliwo ekikolokomba lyali liyita wali, nga bwakaaba naye nga bamugamba ojja kulitulaga. Tokitemugaba mu maali, mulinda kutuuka ku leve eyo abaana batuuke okubakwata mu malaka. Tubeera ne tubeera bano abayita bakyeyameni b'ebika, Semeyimbu be basika, alemedde okugaba emaali, agigaanidde. Sijja kubawa. Lwaki ogaanira okugaba emaali y'abanno? Abaana bonna basika, buli omu afune hakki ye. Ate abamu ne mugabe nga beetali ya busiraamu, buli omu ne mumuwa ne mugaba buli gwe tuwadde takkirizibwa kutunda. Ekyo tekiriiyo mu busiraamu. Takkirizibwa kutunda atya? Omusajja afa obwavu, omugabo gugwe, wabula omugamba takkirizibwa kutunda. Ayagala okutunda yenna alina kuguza bwa famire. Kati alimu omugagga n'atandika obbafontola, gwayagala gwawe 8. Ettaka ne ly'obukadde omwenda oba 10 oba 2, gonja kuwaayo 3. Atunuulira ku bwavu bo n'ekizibu kyo, n'agenda ng'abajjamu. Buli wookeereyo okugaba emaali ey'obusika, abamu batuuka okugiyita eyaabwe ate nga si yaabwe. Taakhiru kismatul mirath, mu bimu ebitabudde abantu b'eŋŋanda kukeereya kugaba emaali ya busika. Ffe tubeera mu kugaba emaali ez'obusika mu famire ez'enjawulo. N'olaba olutalo, omwana azze n'omuggo ayagala kukuba nnyina muka kitaawe. Oluusi nga omukyala alemye, bamugamba ggulawo ekisenge kya Haaji, laga ŋŋaanyi temujja kukiggula. Omwana n'amugirayo omuggo. Ebyo temubiraba mu famire zammwe? Abamu abakyala be tuwasa bennyini bafuuka ensonga ekutula mu Oluganda, n'agaana okugaba emaali, n'aga wano wange n'abaana bange. Alina n'abaana 2, kubanga Haaji waafiiridde ng'obukyayi abufunye ku mukyalo omukulu n'abaana. Kati ono gwafunye mu mukwano ogusembayo n'amulekera ebyobugagga ebisava, ono gwaleseewo agaanye okugaba emaali, alina abaana 2. Kyokka poloti gyalimu nsava ya mu kibuga agaanye ogigaba. Kabamugamba nti munaye shariya egamba tugabe emaali, n'aga site tujja gigaba wano Haaji yampawo n'abaana bange. Bali 10. Ekibanja kyabadde nakyo kiri mu kyalo Masaka, ate eno poloti ono gyagaanye okugaba eri wano mu kibuga Munyonyo, agaanye ogigaba. Oluvamu ng'ayingira mu kisenge nga yeeyambula, ng'ajjanga bwe yazaalibwa, n'agamba seeka wemba mugaba mu maali ya Haaji, n'ebino mutandika obbigaba kuba byali bibi. Ebyo twali tubirabyeko n'amaaso mu famire z'abantu ab'enjawulo. Tuli basiraamu, tetwagala kunnyonnyola famire z'abantu mannya gaabwe.
naye n'abali wano abamu mwemanyi era mubimanyi. Ebyo byonna byonna bireese okukutulawo abantu ab'eŋŋanda. Bannaye eŋŋanda, ensonga ezireetera okukutulawo eŋŋanda nnyingi, naye sobola zimalayo mu khutuba eno, naye kanfundikireyo n'ensonga bbiri. Lwaki abooluganda beeyuzaayuza? Ekyokubiri, obutasiima ngaba ya Allah. Mu bimu ebituleetera okweyuzaayuza, obutasiima ntegeka ya Allah. Bannaye kyonna kye mulaba abantu kye bali, ntegeka ya Allah. Temulimu magezi go wadde agooyo ekyo kyalina si magezi ge. Era omuntu alina ekyengera n'atandika okusuubira nti magezi ge kusoma kwe nnyo, anti nze nasinga Makerere mu mwaka gwaffe, nga ge magezi go wanti lwakuba oli bulungi, ojja kufaanana Kaaluuni. Oli Allah gwanyumyako mu Kulaani. Kyoli kusalawo kwa Allah, kusaasira kwe. Ate buli Allah gwawadde mu famire akuwadde lwa nsonga oyambe baganda bo. Ositule famire yo kati beera mu b'eŋŋanda zo. Ekira naffe ab'eŋŋanda kennyini tuli bazibu. Ojja n'okaaba ekizibu eri baganda bo ne bakwatira ssente miliyoni 10 n'ovaawo ng'otoma. Ku ssente zonna zaalina nampa buno bu miliyoni 10, nina ebizibu, amanyi nina abaana bangi. Banaakuwa batya ekikumala? Kuno ku nsi teriiyo ssente mala muntu bizibu bye. Ab'eŋŋanda naffe tuli bazibu eri ab'eŋŋanda zaffe. Muno n'akwata ssente n'azikuwa, ate n'ogenda mu ssabo omuloge. Kyovula abamu babatya, buli kiseera otunula ng'aliko emmandwa. Oli n'atya n'okuwa ssente, ajja kunduga, ajja zitwala mu ssabo. Naffe ab'eŋŋanda tuli bazibu eri eŋŋanda zaffe. Mu bimu ebireetera eŋŋanda okukutulaŋŋanawo ly'eddogo ne shiriki. Lwaki oleeta eddogo mu famire? Lwaki ologa ab'eŋŋanda zo? Lwaki oleeta ebyokoola? Tyoli awo osamira, simanyi omuzimu gwa jjajja wammwe gwasiima ggwe. Waliwo ebintu ebigenda okukutulawo ab'eŋŋanda ng'oluganda lulina kubeera nga lukutukawo emirembe n'emirembe. Kasita oleeta shiriki n'eddogo. Bannaye ab'eŋŋanda muleke okuloga bannammwe, muve mu kuleeta shiriki mu famire. Ensonga endala bwenzi. Lwaki mwenda kuba eŋŋanda zammwe? Oli ne muganda we n'akuweereza omwana we n'omuganza. Mwannyoko n'akusindikira omwana akuyita kojja n'omuganza. Lwaki muganza abantu ab'eŋŋanda? Famire n'ogyawula. Yazaala mwana wa mwannyina, yazaala muka muganda we. Oli n'olaba ng'azadde muka muganda we omwana, okanda kulaba mwana afaanana oli anti ba Luganda. Gwakubuuka atya nnyini ye? Ebyo bikutula mu b'eŋŋanda. Muve mu bwenzi ku kwenda ku b'eŋŋanda zammwe. Mujja kuleeta famire eyawuka n'emyaka n'emyaka. Ozaala otya mu mwana wa muganda wo n'omuganza? Abamu abatali bagwenyufu, abantu abagwenyufu ddala, abagwenyufu neyebagala sengaawe. Senga omusango ne gubeera mu famire, omwana yayagala senga. Bwe ntegeeza senga temulowooza nti buli senga awo alina kubanga yakusinga emyaka. Mulimu basenga nga mmwe mubasinga obukulu, lwakuba omuyita senga. Bamuleesa awaka, gwe n'oganza. Buli ekikuyisala mu maaso oganza buganza. Mukyala wazze n'omwana mujja na nnyina omuganzizza. Eyo famire neefa. Muganda wakusindikidde omwana awummuleko mu holiday ya December, oyo n'omutika olubuto. Gwolooza famire eyo eyinza kutuula ng'ega nti tukwebaza, oyazizza ekika, oyongeddemu amaanyi. Ensonga endala ezimu kanzireke, naye kyenjogedde tutereeze famire. Abafamire twejjemu ensaalwa n'obutaagaliza. Abo baasoma olw'okuba balina obusente, sente mugenyi, ajja kulaba saawa yonna zimuggwako,
gwe zakugwako ddi ng'ani akutegese bw'atyo. Bane tugenda mwezi gwa Ramadhani tuyise bulungi ne family. Kyenjagala okusembyayo y'ebbiiru olwaleero gye tuwulira mu matu gaffe eya marriage ebbiiru. Abamu gye basuubira okusuubira nti omukyala bamuwe ebbeetu afune omukyala manya afune omusajja asukka kw'omu, naye agendeko mu Kisanja e Masaka oba e Masanafu abeereyo ne haki ey'okubiri. Eyo bbiiru mu Busiraamu mu ddiini yaffe tejja kukola. Oba baagala okukola ekole mu madiini amalala naye si mu Busiraamu. Obusiraamu bwaffe buli guided ne Qur'an ne sunna za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Njagala okwebaliza nnyo Uganda Muslim Supreme Council ne ba Muslim Lawyers abatutte ensonga eyo enkulu okugiteeka mu Parliament okulaga position y'Obusiraamu. Okulaga Obusiraamu ki kye butegeeza ku marriage eyo, kubanga erimu ebizibu bingi. Omukyala asule wano ku makya n'omusajja ekiro agende yeebaka awalala, olwo bw'abeera olubutaawo omwana abeera wani. Ebizibu ebisobola okuvaawo n'entalo ezitakoma n'ettemu bisukka mu nsi muno. Naye twebaza Abasiraamu abayimiridde ku position ey'Obusiraamu. Ate era nga n'eri mu bba abatali abo mulimu abalaba nga era kye bakola si kituufu. N'olw'ensonga eyo Abasiraamu tulaga Obusiraamu bwaffe, ensonga eyo tugitegerekera amatu tugiwulirize. Abantu abaleeta ezo zibbiiru mubeeramu bafandazi abazifujjirira abagala okuyisaawo ebyabwe. Naye Omusiraamu olina kunywera oyimirire ku maki ku mazima, ekyo kikontana n'Obusiraamu. Era biidhinillah Obusiraamu bujja kusigala nga bwe buwanguzi, era eyo bbiiru bujja gibasuuza kuba teriyo ne magezi mu ddiini, teriyo mu magezi, tekiriyo ne mu kalica. Omukyala agenda asula eri olwokusatu asula wa musajja mulala, gw'ojja olisiivinge avudde eri. Kiki ekibasumbuwa mu enkanonkano? Ate era osangayo n'Abasiraamu bano ba actual abamu si babaga nti am supporting. Omukyala naye abeereko n'abasajja ababiri, omusajja omu atama. Ebyo osangayo abatali mu ddiini nga babiwagira, nga yambadde n'akakaaya ali ku TV aga nti am supporting the motion. Omusajja naye omukyala naye abeereko n'abasajja ababiri, omusajja omu atama, asuleko eno olulala dde ngono yeeterezezza. Mutuyambeko Abasiraamu wadde tomanyi nnyo ddiini naye beeramu ak'obuki, kubanga amagezi amazaale Allah yagatuteekamu agatulabisa ekituufu. Naye osanga abantu ng'ekyo bagira bugizi. Naye sebo balooya baffe abalungi ba kanso tubeebaza ne Uganda Muslim Supreme Council olw'okulaga position ey'Obusiraamu entuufu eteekeddwa okugoberera ku nsonga eno eya bbiiru. Naye ng'abakirimu bangi nga n'abamu abasingamu bakyala bagayi. Lwaki omusajja abeera ne haki ebbiri, naffe tubeereyo n'abasajja nga haki ziri bbiri, nabo bakiwulire. Kino kye tukola Busiraamu bwe bwakitulagira. Ekyo kye baagala okuleeta ani yakibalagira? Tutambulira ku Busiraamu kubanga marriage yaffe ibaada, kusinza Allah. Tuwasanga Allah bwe yatulagira nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwatulagira. Inna Allah malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء المهديين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل عبادك الموحدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Baganda bange olunaku lwajjo nga Sheikh bwagambye nga tukulembeddwa Director wa Sharia
ku Uganda Muslim Supreme Council twalabiseeko eri akakiiko aka Parliament akamanyiddwa nga the Legal and Parliamentary Affairs Committee nga ke kakiiko akakwasaganya amabago agabaganayisibwa mu Parliament. Waliwo amabago ga mirundi 2 essaawa eno agateesebwako. Erisooka baliyita the marriage bill gye twalabiseeko okubaganyako ebirowoozo n'okuwa position yaffe ng'abasiraamu. Waliwo ne sexual offences bill. Njagala bayitiramu katono nnyo ku biki ebiyinza otukosa. Etteeka eribadde lifuga obusiraamu si obusiraamu eribadde lifuga obufumbo bw'abasiraamu babadde baliyita the Marriage and Divorce of Muhammadan Act. Etteeka eryo lyakoolebwa mu early 1900s 1900 nga yakatandika bwe mba serabidde ndowooza 1910 or thereabouts. Naye kati bali mu kukyusa amateeka balikola nnongoosereza okulaba nti amateeka gonna agabadde gafuga obufumbo mu Uganda gagattibwa wamu. Kiba kitegeeza nti mulimu provisions of general application, waliwo ebintu ebirina okuba nga bigenda tutwalira wamu. Kaakati ffe ng'abasiraamu gano ge kati buno bwe bufumbo obugenda okuba nga bumanyiddwa mu Uganda: Baha'i marriage, the Christian marriage, ago gombi gabadde tegaliiwo. Christian marriage ebadde eri wansi wa civil marriage, ne kati bagiyingizaamu nga Christian marriage. Ekitalina buzibu, civil marriage eyebaddewo emanyiddwa nga obufumbo obwakolebwanga ewa DC. Hindu marriage naye ebaddewo, customary marriage ng'egoberera ebyennono, ne Islamic marriage naye ebaddewo. Kaakati ffe ng'abasiraamu baatuwaddeyo akadirisa katono. Ekisooka twasabye nti nno batereezeemu mu definition y'obufumbo obusiraamu. Babadde bagamba nti obusiraamu definition ey'obufumbo obusiraamu bwe bufumbo obukoleddwa nga ababiri ababuyingidde bakkiriza mu nkola ey'obusiraamu. Ebigambo bibadde bina: the teachings, rights, observances. No, bibadde bisatu: observances of the Islamic faith. Ffe twasabye bagattemu akagambo and practices. Njabawaako ekyokulabirako ekitono nti tuyinza okuba nga ffenna tuli basunni naye nga ono omusunni munubbi, ono omusunni muganda. Engeri nika gyekolebwa mu banubbi eyawukanamuuko. Waliwo engeri gye bayingizaamu culture yaabwe naye nga tekontanye naki na busiraamu. Kati ka practices ako twasabye kakole ki? Bakagattemu. Ne bagamba kati wano njogera, bagamba nti Islamic marriages are potentially polygamous. Kitegeeza omusajja asobola okubeera n'abakyala abasukka muki mwomu. Naye mujjukire nti nno polygamy talina limitation, ate obusiraamu bw'olina ekkomo. Bw'oweza abakyala 4 ne bw'oba oyagala nnyo ng'olina biliyoni, toyinza genda wa sheekh n'omugamba nti ono namba 5 oba oyawukanye ku nkomo zaki z'obusiraamu. Ekyokubiri, baataddewo schedule. Schedule eyo si mbi, eyogera ku conditions ebirina okutuukirizibwa mu busiraamu. Omukisa gwe nafuna nti bampita nga badraftinga ne nagenda okuwa position nga balooya abasiraamu. Era bwe twali twogera twabagamba muteekeemu ebikakasa nti n'obufumbo obwo buki butuukiriza conditions z'obusiraamu. Ne bwe bagenze okubaga ne tusanga nga waliwo obutateredde, kati obwe twesibyeko ennyo nga twagala bukole ki butegerezebwe. Naye wano nga sinavaawo genda mu schedule eyo kubabuulira, twasabyeyo akantu nga tetulowooza nti kali critical kakulu nnyo gye tuli, nga tugamba bateekemu ka exemption clause nti singa wanaabaawo ennyingo yonna mu bbago lino ng'ekontana n'obusiraamu,
kankuwa ekyokulabirako nagambye it is potentially polygamous but it is limited. Nti ne bw'oba okkirizibwa okuwasa omukyala asukkamu naye tosukka nkomo za Busiraamu. Kati ne tugamba tekemu ka clause nga kagamba nti where there is a conflict between the act and the teachings, rites, observances and practices of Islam, we will be exempted. Singa wabaawo kontana wakati w'ebbago lino oba akawaayiro k'ebbago lino n'Obusiraamu, akawaayiro ako ffe ng'Abasiraamu tujja kuba tukola ki? Tudde ebbali. Endaba waayo bibiri ebirimu. Ekisooka bingi naye bino byo buli omu abitegeera. Ekisooka bagambye nti olina okuteekawo notice of marriage. Olina okulangirira nti ngenda kuwasa, era okulangirira okulina okubanga kukolebwa ennaku 21. Tukimanyi bulungi nnyo nti mu Busiraamu singa muganda wange asiima muwala w'ono najja n'agamba taata nti omwana ndabika nkoze eki mwagadde, ku makya ne bakkiriziganya n'atuukiriza n'obukwakkulizo bwonna obw'okumuwasa, ono asobola obbagatta olw'eggulo, si bwe kiri? Ate nika eyaffe ey'Obusiraamu emala kubeerawo ne tulyoka tukola embaga. Ne bw'oba olaba nti mu culture eyaffe ey'Abaganda mumala genda muki? Mu nju bwe muba mugenza okwanjulibwa musooka wa? Nika neekola ki? Ne muwoobwa. Bino byonna mugenda okutandika obikola nga nika ekoze eki? Ate nika bwe buki? Bwe bufumbo. Kakati ne tulaba nti no bwe banaatugamba tuteekewo notice kikontanamu, kubanga obanga agambye nti nno ekisooka bw'ototeekawo notice obufumbo tebukola ki? Tebujja kubeerawo. Ekyokubiri ekyagenderamu ikme yalimu nti singa negotiations breaking down ne batakkiriziganya, ensa z'omwana ono omuwala n'ez'omwana ono omulenzi zikola ki? Zikuumibwa. Naye gwe kitwale nti omwana bazze ne bamwogereza omusajja asooka nekitabaawo, naye nga notice wagiteekayo, muwala wa gundi bakola ki? Bamutwala. N'omusajja owokubiri najja ne wabaawo era obutakola ki? Obutakwatagana, era ne notice era ogitaddeyo n'ogwokubiri neekola ki? Kakati ffe ng'abantu olw'okuba tulina obunafu bwaffe nga tutandika okukola ki? Okwogera omwana oyo naalabika aliko ebiki? Ekisiraani. Kati olaba erinnya ly'omwana ono we lifa olwa notice ng'ate n'obufumbo tebukoze eki? Tebubaddewo. Ekyokubiri bagambye nti ekyo kiri mu schedule naye ka nkyogerere wano nti obufumbo okubaawo tukimanyi nti no kakwakkuliza okusasula amahale, si bwe kiri? Naye bawukozesezza ekigambo nti upon payment of the mahar, nti obufumbo bukakata omaze kusasula maki? Mahale. Ne mmanyi nti nno amawala agaffe omuwala ayinza okugamba nti anze amahale njagala ompeemu hijja, ne mugattiddwa mu mwezi ogutali gwaki? Gwagenda Makka. Kakati ogenda kulinda paka hijja weenaamala okukolebwa olyoka omuwase. Kati ne tulaba nga twetaaga okukola ki? Okuterezaamu. Mu schedule simbi nnyo okusinziira kuffe kuba waabadde bukwakkulizo, naye twayagadde batereezeemu bino. Ekisooka bagambye consent of the parties obtained in accordance with the teachings of Islam. Walina okubaawo okukkiriziganya okusinziira ku Islam nga bwe bukola ki? Ekyo twakirabyemu buzibu. Ekyokubiri ne bagamba presence of a guardian, ne bamuyita waali, manyi bulungi waali, naye guardian kino twalabye nga kirinamu ki? Confusion. Ne tusaba nti guardian kijjibwewo, then ne tukola definition ya waali yaani, era ne tugamba nti definition eyo ebeere ye muntu amanyiddwa mu Busiraamu nti awaayo ki? That is not the exact wording but the effect is the same. Then ekirala bakosezza ekigambo nika, naye ate nga nika tebagikoze eki? Tebagidefininze. Nekyo ne tugamba ne tubawa definition na kino ekyamahale ne tugamba mu kifo ekyokugamba the payment, mu kifo ekyokugamba nti payment tugamba nti the gifting of the bride price mahar in accordance with the teachings of Islam. Nti bwe mba mukkiriziganyiza nti nzo ojja jimpa, si kikulu oba ogimuwereddewaawo oba ogimuweredde ogiwadde mu bufumbo oba ogimuwadde mwawukana, kuba amahale kasita oli abeera nga wagamusuubiza tebayinza bagattulula, toyinza muwattalako okujjako ng'omaze gakola ki? Gasasula, kubanga it's a precondition obufumbo buli okubanga bukola ki? Kati gwe ne bw'obeera wamusuubiza ne weetawo emyaka 10 wamugamba obukadde 10 wamuwaako kamu, baseeka basooka kugamba amahale baagasasula gaggwayo.
nti wegaba tegaggwayo soka kukwata mwenda n'ogukola ki n'oli okugamba kati batukole ki kati netugamba nti the payment of mahar according to the teachings of Islam. Na kino ekya witnesses babadde bagamba abeewo abajulizi babiri netugamba nedda tutuuseemu the presence of witnesses as prescribed by the Islamic teaching. Ebisigadde yes ne imam babadde bagamba ani imam netulaba nti imam kigenda kubeera kizibu, so we gave imam a technical definition. Era definition gye twasuggestinze nga tugamba nti ye muntu akkiriziddwa ebimu ku bitongole ebifuga obusiraamu mu Uganda okucelebrating obuki obufumbo. So imam mu tteeka lino it is a technical term, si imam sheikh musoka atusaaza wano kuba wano tusaala buli ki naye tumuyita ki imam. Naye in this capacity imam agenda kuba ye muntu ng'alina olukusa okucelebrating Islamic marriages. Era netusaba nti wabeereyo district imam nga district imam ye registrar kuba babadde bagambye nti imam okusinza kuteeka ye registrar. Netulaba nti no that's an administrative position kiyinza okuleetamu obuzibu, so netusaba nti no ku district wajja kubangawo imam yadde eno wansi waliwo imam acelebratinze naye certificate eno gyakoze eki gyabawadde wekituuka ku registration gitwala banira district imam yalina obuki obuvunaanyizibwa. Pozi twasembyeyo nga tubagamba nti ffe tetulina buzibu sekakyogeddeko wano na ngeri kibbo gye baagala obufumbo bwabwe bubeerewo, naye kyetulinamu obuzibu kwe kwagala tukaakaati kakofi be tutakola ki kakati kino seeka kyayogedde oba kati nga ba feminist bajja kugamba ffe obufumbo bwaffe civil marriage kuba tebuliiko ddiini. Kati bwe baba nga bali comfortable n'abakyala okuba nti nno nabo bafunayo abasajja ebyo tagali waabwe balikola ki balikoonera eyo, naye tebatukakaatikako buwaayiro nga bunyigirize ki eddiini eyaffe. Kati musamale yabadde position yaffe, era position eyo nze manhaji yange ng'omuntu yenna Kasero, allegiance yange eriwa Nakasero Amirul Umma, naye ate twagenze in capacity ya Uganda Muslim Supreme Council nti Uganda Muslim Supreme Council kyekitongole ekimanyiddwa mu Uganda nti kitwala ensonga z'abaki z'abasiraamu. Kati ebitugatta tewoba nsonga lwaki tetukola ki tetwegatta. Kati position eyo twakoze bashekhe bano bakoze omulimu munene nnyo mu tugaidinga obusiraamu bugamba kino, era bwe baleese amasala ffe nga ate baloya tubagamba nedda tetubiteekamu nnyo Kibuli Nakasero simanyi oli Kampala kino kyaki, era position gye twawadde ya busiraamu kuba twabaddeyo jjo nga waliyo pastor eyagambye nti nno ekyokuba nti nno omubakaakatika kuba Christians nti ayina kuba na mukyalo omu tekirimu mu Bayibuli. Waliwo yekyogedde twabadde nga tumuwulira ffe nnyini ng'agamba tekirimu ki, tugamba ffe ebyo byabwe. Pastor Male yabaddeyo ne Sempa naye yaliyo n'ayogera okiraba, naye kaakati ffe tetwagala kuyingira mu masala gaabwe, ffe twagala kulaba nti nno ebyaffe ng'abasiraamu tebakola ki tebabiyingirira. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.